Olunaku olwajjo ennaku z'omwezi zabadde 7 General Museveni bw'atyo nga bweri enkola wano e Uganda nti buli TV muganda wange n'ezo ez'obwannannyini zirina okumuteekako n'ayogera, zirina okumuteekako kwegamba ekyo kyo muganda wange kya buwaze, balina okumuteekako n'ayogera. Ate babadde tuli awo nabadde nnina ka program kenda bakanyumira ku TVM namuteekako naye nabadde njagala okuwulira byayogera, nabadde njagala okuwulira byayogera era mu byayogedde yayogedde ku nsonga eziwerako era ensonga y'emivumba yagyogeddeko nnyo. Museveni n'agamba nti bannayuganda balina okweggyako engoye zi second hand kubanga zino munnange z'abantu abaafa. N'ayogera ne ku mmwanyi, bbiru y'emmwanyi neyeewuunya nnyo ababadde bagisimbira ekkuuli. N'agamba nti kale tutwala tutya wiiki nnamba tuli ku debate eyo, mpulira kinswaza n'okunswaza. Kale nga sinaakubeera nga neeyongerayo muganda wange, bino biyinza okukulwaza pressure naddala nga olumiri lw'ensi yo, biyinza okukulwaza pressure kuba tetumanyi omutuufu y'ani, situmanyi kubanga n'abo be bawakanya batugamba nti be batuufu. Kaakati awo muganda wange omuntu owa wansi kwegamba nga talinawo nnyo ruumu esobola kumulungula bintu ng'ebyo biba byogeddwa, ayinza kukola atya? Kale munnange gwe oba oli mulwadde oba olina ebirwadde ebyekuusa ku pressure, sukaali, ekibumba kirwadde, amawuggwe n'endwadde endala. Uganda Tulagi nina omusawo wano gwe navumbula era ng'aliko obujulizi bw'amaanyi. Kale munnaye mwongereyo basiruganda olwokuba nti abantu babookya n'endwadde bwentyo n'ensalawo kino mbe nga nnyimba kiyimbe kuba kikwatagana na bulamu, asika obulamu tassa mukono. Ate bw'oba tonnalwala totegeera nti obulwadde buluma muganda wange. Naye gwe munnange bw'oba oyagala okugezaako, ennamba zange weeziri awo, esembyayo 73 n'endala esembyayo 15. Nze nga nkuwa ennamba y'omusawo nga mwogerezeganya. Kakati munnange General Museveni akubye omulangire bannayuganda bonna okubeera nga basanyukira initiatives eza gavumenti oba government initiatives, ebintu ebitandikiddwawo gavumenti. N'agamba nti okuggyawo Uganda Coffee Development Authority ebadde ekwasaganya emmwanyi wano e Uganda oba coffee industry mu Uganda, kino kigenda kugasa bannayuganda bonna. General Museveni ebadde ayogera ku coffee bill eno nga ebadde ewakanyizibwa ababaka mu palamenti naddala ba opposition. Bw'atyo yeyongerezako n'agamba nti gavumenti egezaako okubeera nti eteekawo emirimu eri bannayuganda, egezaako kuteekawo emirimu eri bannayuganda. Kakati okusinziira ku ekyo nti batidde ekitongole ekibaddewo ekibadde n'abakozi bakigase n'ekirala. Already tukimanyi bulungi nnyo nti abakozi bagenda kufiirwa emirimu, abantu bagenda kufiirwa emirimu. Kakati awo ye General Museveni agamba nti ate ekyo kigenda kuleetawo mirimu, mbu bagezaako mbu initiatives eza Uganda eza gavumenti zigendereddwa mu kuteekawo mirimu eri bannayuganda. Kati n'aleeta kino ekya Coffee Development Authority nti bannayuganda bali badde bakisanyukira coffee bill eno, bali badde bakisanyukira kubanga bino byonna bigenderera mu creating job opportunities eri bannayuganda. Kakati General Museveni ayongerezaako okwogera ku bintu byayogera era nga bino munnange sijja kuga nti birinako obukakafu wabula nange mpulira byogerenga nga labi yanyanze. Agamba nti we tuli middle income country era nti gurupu ezo ezigezaako kusaasaanya propaganda oba misinformation okugamba mu kaweefube wa gavumenti okurestructuringa zayita parasitic agencies
nkugezaako okutereeza ebitongole ebyo ebibadde binyuunyunta gavumenti naddala mu coffee sector mu kisaawe ky'okulima emmwanyi. Agamba nti muganda wange bano mubalabe ng'ekiswaza eri eggwanga, bigambe bya General Museveni, mubalabe ng'ekiswaza eri eggwanga, era agamba nti ye mu butuufu alaba kiswaliza ddala okubeera nti nno bamala ebiseera nga boogera ku ekyo nti omuntu mu butuufu ayinza atya okuddaawo n'atwala oba eggwanga n'aliteeka mu mbeera ey'okuteesa ku kintu nga kino okumala wiiki namba ku nsonga erabibwa n'omuto. Museveni bw'atyo bw'agamba nti eno obvious issue. Gino Museveni n'agamba nti Uganda ayongerezaako olwo eyavuddeyo mu mmwanyi, agamba nti Uganda erina okweggyako engoye enkadde naddala ez'omuvumba, era agamba nti zino munnange tukimanyi nti ziva ku bafu, ziba ngoye z'abafu. Kino Museveni bw'agamba nti ziba ngoye z'abafu. Abantu nga bafaayo Bulaaya tebaggwayo. Bwe zibanga engoye zonna ezivaayo nga z'abafu, baganda bange, abantu babeera baggwayo dde Bulaaya, babeera baggwayo. Kati ekyo naawe osobola okukitegeera nti okusinziira ku ngatta eziyingira wano e Uganda buli lunaku, engoye ez'omuvumba eziyingira wano e Uganda buli lunaku nga ziva Bulaaya, ng'abantu abo bonna babeera bafu, kitegeeza nti Bulaaya eba yaggwaawo. Kati bano bakuba ki babeera baasigalayo? Munnange already Bobi Wine yabadde yakakasizza dda nti biiru eno ey'emmwanyi nti singa eyitamu kitegeeza nti agenda kuba nga kaweefube wa gavumenti okubeera nti eyavuwaza abantu aba wansi. Kubanga jjukira gwe muganda wange ampuliriza, emmwanyi kyekintu gwe kyeweerimira ewaka ewuwo oba mu lusuku lwo oba mu faamu yo, era nga osobola okukikungula n'okyanika n'otwala wali n'otunda ku sitoowa ne bakuwa ssente bwe bamala okikuwa n'ogenda n'otwala omwana mu ddwaliro oba n'ogenda n'ogula ekitole kya sabbuuni. Ezo zirinako control, era omuntu yenna agezaako kusala bbeeyi eya kiro y'emmwanyi kitegeeza aba akukosa kinene nnyo, kuba gwe Munnayuganda kyekintu ky'osobola okukwatako n'emikono gyo bw'oti, era nga ssente amaanyi gonna gava ku katale k'ensi yonna. Gwe mukisa gw'olina gwe nga Munnayuganda, kubanga ebirime birala babikola ki babyonona. Minisita of Agriculture bakigamba etubulira ekirime kimu kyekutteko nga tena kuyingirira mmwanyi, kyekutteko ne kitumbuka, tebalinaawo. Vanilla baamutta, naye ng'omuntu yali atandika okufuna ssente mu vanilla. Muganda wange abantu bangi bagaggawadde. Kakati kiba kitegeeza nti singa bakuggyako amaanyi ago tebagenda kusuubiza katugeze nga ebintu by'otalabako ng'oba tourism, kuba tomanyi ssente zaabyo gye ziraga, kuba twewonya bwe biba nga bibaddewo oba ebibugaga mu ttaka agate nga gold n'ebirala nga bibaddewo ebbanga lyonna. Lwaki obujjanjabi teri mu malwaliro? Lwaki abaana baffe basomera wansi wa miti? Lwaki enguudo zifaanana bwe ziti? Kuba ebintu bye tulabako by'osobola okulabako. Lwaki Uganda bagibanja omusimbi muyitirivu nnyo? Naye kakati gwe Munnayuganda nga ggwe jjukira nti n'ebbanja tebabanja Uganda ery'ensi yonna bakubanja, n'omuzukulu we bamubanja, ne mutabani we bamubanja, n'owooluganda lwe bamubanja, era emyaka gye kuba mingi nnyo ekigenda okuyitawo nga tusasula ebbanja eryo. Kakati olwo tukyasasula ebbanja liri era nga n'emmwanyi obali awo zituyambako, naye ate gwe omuntu owa wansi olina omukisa okubeera nga naawe osobola okunoga emmwanyi n'obeera ow'omugaso nga ne bali bakwegoya. Naye kati baagala ate ne bakufootolera awo. Bobi Wine kyagezako okutegeeza bakugule layisi weesange muganda wange ng'era olemeseddwa. Emmwanyi zaatemebwa wakati w'1986 Juzi Rogers Muliro yali alimba ng'agamba nti bazitema lwakuba zaali zigudde akatale nga tezirina makulu, kyabaganda nga tebaziramu makulu. Naye ekikulu kyali nti ekyatemesa emmwanyi nti buli muntu yenna eyalina emmwanyi baali bamuteebereza okubeera ng'alina ssente. Kati n'olw'ensonga eyo abantu baazitema nga batya kubatta, nga bajja tusanga n'emmwanyi batutte kati ne bazitema.
bazitema lwa nsonga eyo. So tebazitema lwakuba nti nno baali bazeetamiddwa nti zigudde ebbeeyi oba n'ebirala. Kitegeeza nti emmwanyi ebaddeko ssente ebbanga lyonna, kitegeeza nti era n'omuntu yenna alowooza ku ssente bye bimu ku bintu byatunuulidde. Era n'amasitoowa g'emmwanyi oba cooperatives zabbibwa nnyo. Abayeekera ba Museveni baazirumbanga nnyo kuba baasuubira okuba nti omusimbi gwali omuyitirivu. Waliwo omuntu omuyanga nti Mitiana emmwanyi zaali eyo naye baazisomberako simanyi oba emyezi emeka nga basomba mmwanyi nga teziggwaayo ne batwala ne beetundira. Ndira muganda wange ezo zonna ssente z'Abannayuganda tujja ne bagaggawala.